Okay, so hi beautiful people. Right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisamu ekintu kino Nyondo Gleam. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Gleam is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabata wetaga filters za Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO, Nyondo Gleam. Nyondo Gleam? Yes, Nyondo Gleam. She's the CEO, Nyondo Gleam, ekiziggo, ekikuyambako ku skin yo, bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza, oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Gleam is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula, and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Gleam, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire, chili certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba, Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubeera nga okiliyaringa skin yo. Ekiziggo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Gleam ekiziggo mbagambye ekiziggo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekiziggo lemuleko okugoba abaami mu mayumba muleko okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muletera ekiziggo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 6 8 noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekiziggo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Ayina kye yeekoleddewo, she's trying to inspire abaana abobuwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Gleam kyekiziggo kye yakoze, ekizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese, so gwe wena ali eyo. If you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina akabasajja oba akabakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gleam. Kekaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you. Right, anti akaziga akakabyako mulembe gwe nawe no mvubuka ali eyo nga wetaga akazigo akashananya olususulu otambule muko bagambe ono mwana wawa akazigo kali kamukokka gwo mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamukokka ke ka Nyondo Gleam kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulu ne lufaananga olwa baby omutone lunyirira tekerusa tekayeta biti bina makula byonna byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wamanga noti eri +971 5246 80778 osobafuna obo byataze bakola ne delivery simanyi mukola delivery. Yes. Bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusako nanga akange kakano kangede nkakozeseko. Mike Media gwe mukutu kwe tusinzira okubeera nga tubaweereza ng'olunaku lwaleero tetuzze kubaweereza story yonna, tuzze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Gleam. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe
saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige ssukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo tumwagire Nyondo Gleam osobola okubakubira ku simu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala Nyondo Gleam ajja kuba kutuukako mubere bulungi. Nyondo Media, yes. Actually, nze nagenda okutegera Nyondo Media. I knew her from, I don't know, from Vibes UG, I would say. Muntu omu agezaako okuyamba community y'Abannayuganda abali wano. So, avuddeyo ne company eno. Manyi okuyamba bw'oyagaliza otera okufuna. So, avuddeyo ne company eno. I think it's our time now. Tumusupporting. Akule ekiziggo kineno. Just ekyerusa bwe tekukwerusa ekyerusa naye kikuyambako omusana mungi waneno. Chegera kikuyambako kubanga kaskini kikakumya mu light condition eyako kennyini gamba nova waneno nodde Kampala nga tebakujerega manyi bamanyi nnyo tuzalawe kampanti abasama aba Abu Dhabi Dubai bavayo basiiwuse so kakigolinda ki jangu efunira akazige wa Nyondo eyawakayise Nyondo Gleam enamba z'essimu of course kweziri so wano gikusomera waneno eri noti 5246 munana noti 778 ya nje tuwagire sister waffe yagezaako kikuba ayambe n'abaana so let's come and give back. Josh Likings, we sign out. Let us support Nyondo Gleam. Ekiziggo kigenda protecting skin yo kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekiziggo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Gleam. Thank you so much. Ate nagezesa kazigo ka Nyondo Gleam nandisabye okagezese kuba ke kazigo akalungi ke kazigo akaterusa kakujjamu embalabe ka clearing skin yo no sigala very fine. Nyondo webale nya kazigo kange ngenda kagezaako era manyi kagenda kunkolera. Thank you. Nange sigenda kumenya kumanya nenga mazima gali nti ndi musanyufu nnyo okwewewe ne mukosa brands zamwe ne mulanga Nyondo Gleam balage mwenna abali eyo mweyune ekiziggo ekye Nyondo Gleam sina bingi byakwogera kubanga byonna bakoze eki babyogedde jatusa ku namba y'essimu 0546807778 balage tweyanze nnyo bale kutwagala ba sweet simanyi kyakubagamba simanyi kyakuba wanenga ndi so happy bame bale nnyo badala kujja mubanyo ku supportinga mubale kutulaga mukwano. Wow. Ena emne tukusiime nnyo kubanga othostinze ebadde meeting eya media platforms wano zonna mu UAE pozi n'ekirala ekijjulo nga tukijjeeko we batuleetera ekizigo ekyo kigenda tuyamba nnyo badde batuzalawa nnyo Uganda ddayi naye govaawo oli musama gwe Dubai kati bwe tuneesiga kino ekizigo kino nakudde nga teri azalawa tugekuba tufaanana wali abava mu sino okitegedde abali e Uganda by the way Uganda yo tulina amaduka so delivering e Uganda siwe kiri amanyi g'ekisajja soko by the way wayogedde ku obwo obuzigo abasajja bo abasajja anti bachala na bami tuina nebirala manpower ya wali yes womya mufunza tugezese ku Josh manpower sample manpower